Munnange omanyi batukuza batugamba enso ewali abagalana tosaayo kikyo era si kirungi nnyo okubeera nga Lawrence akyankalanye ne Udaiya n'otandika okuba nga oyogera ebigambo bingi nnyo noddeeri because ensonga z'ababiri ezo bakola ki bazimalira mu kisenge. Kati munnange nno wenjogerera bino nga omukulu amanyiddwa nga DAX KATEL ne MOMO19 bamaze dde okuba nga batuula ku mmenza bali mu pick stocks bali mu njogerezeganya okulaba munno ensi eno eya DAX KATEL n'ensi ya MOMO19 zikomewo zeegatte zikole mawanga magatte zibeere nga zikola kinga zitetenkanya obulamu buno. Wabula kyempuliddeko waliwo abakulu be bayise okuyingira mu nsonga zino okuli mukulu nga Mesach Semakula okuli Mama Irene Namatovu babayise babeere nga batabaganya abaana bano kubanga bagamba nti nno bo mukwano gukyaliwo naye ani yaleeseewo embeera y'okwetoola eno. Omukyala amanyiddwa nga MOMO19 yatuuseeyo n'agezaako ku bufumbo bw'ebbali n'agezaako ku basajja b'ebbali n'akakasa nti abasajja b'ebbali tebaagala kumanya bino DAX KATEL bye yamwolezanga engoye bye yamukimiranga amazzi bye yakeeranga n'amufumbira ka breakfast ng'akyebase eri gye yali yaddukira abadde yalina okukeera ku makya n'abikola ng'alina okuzuuka ssaawa 10 n'ayoza engoye ssaawa 10 n'afumbira omusajja ka breakfast. Kati ye MOMO19 yagambye ewammwe ewannyu waanyu nze sigenda fiira eno gye naddukira lwa busente kaze wa musajja wange yali antegedde embeera kubanga munnange oli DAX KATEL yalinga ng'amanyi okunfumbira kamere wemba sikoze breakfast nga tafaayo nga tebimulya era nga ye agenda ku kisaawe nakwati n'azanya omupiira gwe. So MOMO19 ono embeera gy'alimu bambi nnungi newankubadde bagamba muno yesikamuko okusize stress zaali zimutta ez'okulaba muno takyakola ku TV abantu bavayo ne bamwogera ebigambo bingi nnyo naye kyentegeddeko bali mu peace talks bagezaako kubanga bayogerezeganya balabe muno DAX KATEL agenda kubaddingana nane ne MOMO19. Wabula ekyebuuzibwa ye Nazaala maama wa DAX KATEL avaayo n'ayogera ebingi ye kino kigenda mulekawa kibula bagamba asiise takola kiteyejusa. Kasooka tugendeko ew'abakulu bano ba Mesach Semakula bani tulabe engeri gye bagenda okuba nga batubuliramuko bo bakoze ekibiina kya bandi bana bakivuddeko banasobola okugenda ewa MOMO19 DAX KATEL bayogere naye oba nedda. Teweerabira Haji Musa Jafal asangibwawo mukono ewantone ku 0702 akusoma dduwa by the way okusingira ddala asoma dduwa so ali ku 0700 39 88 0700 39 mukubireko kasimu ke ewantone awo emukono mumanyiwo bulungi bo mulungi nnyo ewantone awo seri kusama gardens ewa Patrick Nedda ewantone bw'otuukawo kwata ku kigenda enakisunga omukubireko ku simu ojja kuba omufuna bulungi nnyo. So yeye embeera naye katugende ew'omukulu amanyiddwa nga Mesach Semakula Ronald Mayinja ne Sophie Natongo babeeko bayogera gye tuli tubeere nga ate tukomawo mbaagala nnyo musibe bulungi mwera olina okukijjawo n'okitandika n'okigusa si kuba luyimba luwanvu naye osobola okuyimba oluyimba lwa dakiika 3 naye olina amanya nti olina kyokoze ekyo emisiki waffe amaanyi gaffe we gakola ki tugola nti oluyimba nti kankutendereze lwa 2:5 naye era olwenzija nga ondeseeko amalalo nnemeredde eringa kano kankubye endongo nti nga ntunulako mwakayivu nga nzijayo kankutendereze nga nkukuba kitegedde mutumaliriza nkukoze eki nkuwangudde. So mbadde mbasaba tebaddayo kubakanga nti ebintu byaffe bifu self esteem yamwe ebadde so down mwetya mulekerawo okwetya temwetya bwoteteekawo teryakuteekawo mweteekewo oli agenda kano kagundi keteekawo nnyo gwe weteekewo kasitoba nga tolina gw'olumiza ojja kugenda okulaba nga okoze eki waffe tuze tweteekawo bweteesi ne batuvuma ne bakola biki ne tugamba ffe tujja kweteekawo twetaddewo ne tweteekawo paka abamu bali mu palamenti kati ekitegeeza so mugjeemu okwetya be mutya ate bebakola ki be basinga okubatya. So kati kyekyo tutambulire wamu nabagamba uli ekirowoozo nti tubeera wano nti ekirowoozo kyo tetulika baami bano bintu bingi nnyo okugamba nti tugenze okuŋŋaana nti tugenze kufuna kuyoola mudidi gwaki gwa ssente. Nze sikkiririza nnyo mu kufuna kyesikoleredde munansonyiwa sikkiririza nnyo mu kufuna kyesikoze eki kyesikoleredde. Nze mmanyi nti buli kamu kennina mu nsi mu bulamu bwange nzize nkakola ki nkakolerera kati saagala babateekemu mutima gulowooza nti buli kiseera tujja kuweebwa buki
wabula mmanyi music waffe ono oluyimba lwo lwogenda okuyimba olwakabi lugenda kugaggawaza ofune n'ebisinga ffe byetukola ki byetufunye ekyo nkikakasa. So wano tuzze nze mujja kumpulirangamu kintu kibenkalejinga okukola okuyimba oyimba naye bwofuna emitwalo 10 otereseewo 3 otereseewo 2 kino okoze otya okolaganye naani ani mukwano gwo nze bye mujja okusinga okukola ki okumpuliramu. Mwebale kujja twe respecting ekyo ekisinga obukulu, omukulu respecting omuto n'omuto respecting omuki. Obutekkiririzaamu buli bujja kuleeta okwagala okulumba mayinja n'amaanyi. Omanye muntu aba teyekkiririzaamu asooka neyenyooma naye musajja ono Semakula nyooma ndowooza lwakuba ndi muto lwakuba ndi mwanvu ndowooza kuba nina ennyimba 2 oba sirina kakati okumusobola nkole ntya nojja ate nonnumba bubi kubanga golooza nkukola ki nkunyooma kati era bonna onnumba obubi naye nja kuwa levo okitegedde nja kuwa ki nja kuwa levo ate ogayenda basajja boogera bubi. So kati n'olwekyo tuwangana ebitiibwa teweetya jangu oŋŋambe kyolowooza situka oyogere kyolowooza nange nkuddemu kyendowooza tutambule tugende mu maaso byebyo bye byange. Neba yakakwange nagga bino bijjeemu oluyimbi kino ekigambo kiwanvu nnyo kozesa kino akayimba kagendanga okujja nga baneekatuukidde. N'olwekyo baana mmwe eno enkola tuli mu nkwatagana wamu nammwe bwe tumala okumanyigana ojja kuba tokyantya ojja kuba tokyatya Dr. T ojja kuba totya Sophie Natongo totya Kasasa totya papa nawe nalabo Jofreta n'abalala mubuuze nti nina topiki bweti nti yes naye nje ataakinga entya nti ndowooza kozesa ekigambo kino ffe ekyo twabikolanga nga tuwera n'oluyimbalo nga tululemesa oluyimbalo nga tululemesa tugamba oluyimba lulungi naye tonnaba akagambo kali kalutta kubanga twalwaniriranga oluyimba ate nga tulwanirira ne band music ate nga tulwanirira ne bandi yaffe. Nja kubawayo ekyama kyali ekyama kimu nja kubawayo ekyama kuba ffenna nga tuli ba band music. Bwe twatandika band tweyawulamu ebiti byali 3 oba 4 bwana bagamba bayigiriza okulwana. Mesach Semakula ono ne tumugamba yita mu layini ya firigo muwulidde itawa mu layini ya firigo. Waliwo omwami yali yaffa bamitaga Firebongole Lutaaya. Lutaaya tumugamba tuyambe nnyo yita mu layini ki yitawaawo. Ronald Mayinjo ono yalina obuzibu. Waliwo Sorrent naye yagenda waliwo omugenzi Elishama Wamala kyokka ate nga wakati twalinawo Paulo Kafeero basudde okifuna bulungi baalinanga message nnene naye nze nga njagala nnyo Wamala naye ng'ate balinawo nga tulina okukola ki okuba representinga bandi event ereeta buli muntu ow'enjawulo awo nawe netuba twakola ki ano twayitawo. Bwe twagendanga bwe watugulanga ng'olina ekisaawe nti otegese ekisaawe ky'ennakivubo wasobolanga okuleeta omuyimbi omunene ffenna tuwa ssente naye twagendanga bye tukola abawagizi obwoyise baamalizanga batuwagira okitegedde akabanga kakodyo. So ebyo twabikolanga okusobola okuza band music n'okusikiriza abawagizi. Kakati nammwe muyina okuddamu okurepresentinga music oli mummwe naye nga mumuyimba mu sitayiro yammwe nti amaanyi ga kino gabaddewa nti mu lyrics lota ozizimbye otya eddoboozi eddungi olirina naye ka twagala wording lyrics make a statement ofuna bulungi make a statement kundi twagala kino make a statement ejja kusookayo ekutundeyo ennyimba zo zijja kusinga obunene zikukiikirire. N'olwekyo muganda wange abadde agamba tujja babeererawo okubabeererawo kyekiba tuyisizza twagala kubabeererawo twagala kwebeererawo twagala kubeererawo Uganda twagala kubeererawo band music twagala music wa Uganda atutumuke okusinga waali webale nnyo basesha nga we band music
naye nga tituli bangi tutegeera ki band music era tukkiriza nti ffe mutima gwa music ono gwe mulaba bw'otunuulira bannaffe music gwe bakola kkiriza gaana batusokoola genda okikoleko research sijja kuwa examples naye genda okole ki bakuba band music naye nga batusokodde so ekisookera ddala wekkiririzeemu era mbadde nsaba nga sinnagenda wala bakama bange bano kuva dda bakama bange nsaba mbawe engalo ez'amaanyi kubanga kino okubanga bakirowoozezza temumanyi bulungi bukirimu okuleka nga gwe music omulimu kukola ki kunyumirwa bunyumirwa naye bw'oba oyagala ofuuka omuntu bw'oba oyagala ofunemu ssente mu music ono gwokola wa band music toyinza butabatunuulira kkiriza gaana toyinza butatunuulira bapayoniya baakyo okuleka nga gwe oyagala kukola kikyo naye bw'oba omanyi togenda kusigala ng'okola band music n'ebirungi bye tugenda okufuna mu bwegassi kubanga olutalo lwe tulina okumanyisa ba radio presenter abamu tebamanyi nti ne band music ba TV presenter abamu alabira ddala bwakuba band music abassa omutindo olwo olutalo lw'amaanyi ate nga mu era eno twetaaga radio music waffe kyekisookerako ddala weetaaga radio oba oyagala oba toyagala kakati bapresenter abaliko bwe babanga tebakutegeera bapresenter abaliko babanga olwedda ali biased oba toyina mulimu munfuna mukitegeera TV presenter kati abantu baagala nnyo okuwulira nga balaba ye TV presenter bwaba olwedde ye yeekubiraga nze okuba Sophie Natongo oba okitegeera akatale kaaba akasazeeko kubanga music tetumukola kunyumirwa bunyumirwa kati mulimu so obwegassi buno bwe tuliko essaawa zino obwegassi bwe tugezaako okwagala tubeere nti tuli kimu bwe bugenda okuddamu okutereeza music waffe ono gwe bayita band so mwebale nnyo mwebalire ddala okujja olwaleero nze leero gwe kusoose okujja wano n'ekyendowooza nsaba Katonda nti eddaala lino erisooka lituwe amadaala amalala amalungi